Akawungeezi ka leero Ssabasajja Kabaka nnyinimu Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ate asiimye n'alambula emirimu egigenda mu maaso egy'okwetegekera olunaku lw'enkya mu kivulu eky'enkuuka tobongoota olunaku lw'enkya nga tumalako omwaka. Ssabasajja Kabaka olwaleero bw'abadde akola dduyiro we ayiseeyise mpolampola alambule ku emirimu egigenda mu maaso era nga oye Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri bw'atyo bw'alambuddeko n'abuuzaako ku babaddewo embeera nga bw'ogiraba y'embeera ya Ssabasajja Kabaka mwali tusiimye nnyo Ayimasomogi webale kubanga Ssabasajja Kabaka waffe nazzeewo ate ne kadduyiro kakolera ddala era njagala nkulage embeera nga bw'ebadde nga His Highness Ssabasajja Kabaka alambula ate nga ensonga agikwasaganyizza bulungi nnyo ddala. Twongera obbaka owala baganda baffe mikwano gyaffe ennaku z'omwezi zigenda kuba 31 wano mu Lubili Emmengo ffenna tugenda mu nkuuka tobongoota so tobaako ky'ogamba wabula kyenkugamba nti keera bukeezi jangu mu nkuuka tobongoota tojja kwejjusa. Tuli ne Masomogi Ssabasajja Kabaka gwe tulinayo baganda baffe mikwano gyaffe temwebuuza nti ate Ssabasajja Kabaka taabeewo mu ggwanga mwali bulungi era atulinze ffenna olunaku olw'enkya nenaaba ssanyu kunaaba kuyogayoga gunaaba mukwano mungi baganda baffe olunaku lwa nkya tugenda mu nkuuka tobongoota era abamu kubafunye kakisa okulabako Ssabasajja Kabaka olunaku olwaleero Kale. tugenda mu nkuuka tobongoota. Kale. Yes, oyo nnyinimu Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga alambula mu nkuuku wagenda okubeera enkuuka tobongoota olunaku olw'enkya gyaffe nti buli kimu kyawedde dda just tulinze ggwe mukwano obeerewo nga ate Ssabasajja Kabaka agulawo omwaka. Ate Ssabasajja okuva ku makya olunaku lwa 31 eno enkuuka n'abagambe yabyafaayo bwe bonaagaana okubeera mu nkuuka tobongoota mwali mukirabyeko omuganda okulaba nga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bwe zigenda mu maaso emirundi ebiri nejjo olwakuba omusanyalaze gatukubye netugana okukwata vidiyo n'olwaleero akomyewo kitegeeza ki eyo sigino y'omutanda eraga nti eno enkuuka tobongoota naye kenyininyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero ntitolina kubongoota enjiri nza tugitambuza banaye mutekege nempolisi ategera omutanda nemedde omukwata mu ngalo. Yes, kirabye kiwulidde enzejjo gy'oli omutama leetu mu CBS FM
Tuli ku CBS FM Jojo William Tamale ebyamagero bingi ebirabise kubanga obudde tugoberera mmotoka nkalu emmotoka z'abeene ze tubadde tugoberera ate nga ye omutanda yavuddemu dda ali ku sayidi ndala n'olwekyo wakati embeera eyo yabyafaayo byereere olunaku olwaleero nze Jojo William Tamale oli ku CBS FM nga tuli ku nteekateeka za Ssaabasajja tuli ku nteekateeka za Nkuka bakuyingira omutwalo gumu yabongedeko 15 mpaka 8 okuva ku makya olunaku lwa 3 mu olumu eno Enkuka n'abagambye yabyafaayo bwe bonaagaana okubeera mu katobongoota mwali mukirabyeko omutanda okulaba nga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bwe zigenda mu maaso emirundi ebiri nejjo olwakuba amasanyalaze gatukubye netugana okukwata vidiyo n'olwaleero akomyewo kitegeeza ki eyo sigino y'omutanda eraga nti eno Enkuka tobongoota naye kenyininyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero ntitolina kubongoota enjiri nza tugitambuza banaye mundekenge nempolisi ategeera omutanda nomedde omukwata mu ngalo yes kirabye kiwulidde nze Jojo William Tamale tuli ku CBS FM tuli ku CBS FM Jojo William Tamale ebyamagero bingi ebirabise kubanga obudde tugoberera mmotoka nkalu emmotoka z'abeene ze tubadde tugoberera ate nga ye omutanda yavuddemu dda ali ku sayidi ndala n'olwekyo wakati embeera eyo yabyafaayo byereere olunaku olwaleero nze Jojo William Tamale oli ku CBS FM nga tuli ku nteekateeka za Ssaabasajja. Olunaku lwa nkya Enkuka tobongoota ne Ssabasajja Kabaka amaze okulambula emirimu so baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza nti tulinze mmwe bakama baffe banange temugaana banange mukeere tulabe enteekateeka bwegenda okuba na buli kimu bwe kigenda okuba nga kitambula embeera bwe kimu kyawedde edda baganda bange kyenyinza obbagamba. Okay. All right. Nze Jojo William Tamale, CBS FM, tuli wano mu Lubili Emengo, Enkuka tobongoota weteekateekeddwa era nga olunaku omulindwa lw'enkya era nzoga nti ebula ssaawa busaawa olunaku luno lubenga endongo ebeerenga esindogoma mu lubiri lwa Ssaabasajja abantu beesanyuse nga baaniriza omwaka omujja lwekityo bwe kigenda okubeera era nga waliwo ekipya waliwo ekyenjawulo ekirengeddwa obeera mu lubiri waliwo ekipya kitugenda okukulaga dakiika katono okuva kati ku CBS FM Jojo William Tamale kkiriza tukutwale ku kipya kyetulengedde tetwagala kikugamba kati kinatuuka twagala kukikugamba kati kinaayabi tunakituukako n'olwekyo tuleke tukikutuuseeko tandike mutanda twogerera omutanda wuuyo atuuse mu lubiri mutanda wuuyo atuuse okulambula ku lubiri mutanda wuuyo atuuse okulambula olubiri okulabira ddala bituufu bitambudde bitya Ssabasajja Kabaka wuuyo abadde yeebuuza akabuuza ajjako omutanda mu lubiri ye mwali
Mutanda Lubili ye mwali enteekateeka zonna zeezo. Yes. Omutesitesi Abitex Musinguzi naye wuuyo Abitex Musinguzi naye wuuyo enkola yeeyo nga bweri, enkola yeeyo nga bweri. Bulindaala Mutanda ayitamuko kwetegereza, Mutanda ayitamuko kwetegereza. Ffenna tulinze okulaba kiki ekiddako. Jojo William Tamale, CBS FM, butereevu wano mu Lubiri Mengo awagenda kubeera enkuuka. Tuli bulindaala okulaba Ssabasajja. Entambula ze zo zituuse kakati, ekiddako mujja kuba mukiraba essaawa yonna. Mutanda wuuyo atuuse kulambula Olubiri, okulabira ddala bituufu bitambudde bitya. Ssabasajja Kabaka wuuyo abadde yeebuuza akabuuza ajjako, akabuuza ajjako. Mutanda mu Lubiri ye mwali, Mutanda mu Lubiri ye mwali enteekateeka zonna zeezo. Yes. Omutesitesi Abitex Musinguzi naye wuuyo. Embeera bw'etyo bw'eri mu Lubiri Mengo, era nga Ssabasajja Kabaka wa Buganda Asimye Nalambula emirimu n'enteekateeka egenda mu maaso wano mu lubiri lwe, era nga omulabye baganda baffe buli kimu kyawedde edda. So gwe mukwano gwange agenda mu nkuuka, gwe gwe tulinze tubeewo tubugebuge Ssabasajja Kabaka twaniriza Omutanda, ate nga we tuyingira 2024. Gutusinze nnyo ayi Ssabasajja, yogayoga okumalako omwaka, ate era tukwagaliza omwaka omujja omulungi ogw'emirembe ogw'essanyu, ate era ogw'obuntu bulamu. Twagala Uganda eno ebeere ng'eshaana na bushananyi, bannayuganda tubeere basanyufu, ate era tufune eggwanga eddungi. Mbeera bwetyo bwebadde mu lubiri lwa Ssabasajja Ronald Muwenda Mutebi, tubagamba nti gutusinze nnyo mu maaso mungi.